oddamu okulumba ekibuli oba olumbye Mulangira Nakibinge sigala nga oyasama ewokwana sigaza mukazi wa disco byewamanyira hatwasa ate ekyokubiri kye namugambye Pastor Haji Bujingo bwoba oyasama yasamira abalokole banno n'oddamu okulumba kibuli nga wadde ojasamira tujja kukulumba tukuzeene wammwe okulumba kibuli ng'omuzikiti oba olumbye obwakabaka bwa Buganda oba olumbye Omulangira Nakibinge kakati gwe Pastor Haji Bujingo yasama ng'oyasamira abalokole banno koddamu okulumba omuzikiti gwa kibuli ojja kulaba kye tugenda okukola alemedde n'okuweerera abaana be ba Pastor Kanja bali mu kuweerera aba Bujingo ababe ali bukuwe oba bamuloga omanyi kakati Katonda wakuvaako oyo musajja okubeerawo kwa Mukama kwamuvaako n'asigaza misambwa kakati akuba Kayanja lwa nsonga bano abafuga Uganda boogera olulimi lwe lumu oyo Pastor Haji Bujingo alumba Kayanja lwa kintu eki wana abatula ku dining table ya President Museveni abamu basembeza ne badowoliza eggwanga omusumba aliyo bamuyita Pastor Kayanja kati ono engeri gyafunye ssente ono Haji Pastor Bujingo n'obufere bwe kati ali mu kwasama ayagala kukuba Kayanja mujja ku dining table yajja atuulewo Kayanja ali omuliddeko musaga yonna ey'abantu abagalana bagambye Pastor Haji Bujingo yali akola mu bubuulo nga woggana eddoboozi asinga n'abayita taxi oba talina nakaloboozi kakwana era alina kwana oyo muwala wa disco bagambye uyu mukazi yali wa disco DJ dindako era nomala yagambye nti nno oyo omukyala bwe yajja disco bakika what disco in full nedda kakati yajja ku mixinga anti oyo yayogedde tamumanyi oyo omuwala nze namulabira ku Impact FM nga mixinga byuma ava ku bino ebyomugamba ku mixinga abayingiza ennyumba wamukubi wa disco era yambalanga bichaini bino abamukwataka ku bisambi we bali kyovola yazaala dda bagaye Bujingo yamusooseeko bonna babaloga omenye amasabo g'ennaku zino amasabo sigegali essubi kati amasabo gabeera n'emizindaalo ne gabeera negundi amakanisa agamu agabalokole masabo nkubulira ng'omulokole amakanisa agamu agabalokole masabo n'abagasabiramu babbi n'abasumba bamu babbi who are you nga bonna tusirise who are you mbotuletera mukazi nika milioni 3 stupid very stupid no agenda n'asabisa n'agenda mu nkuba n'amaana ddala mu mansion neba naye nze nemba muwala nga nkukwanye mukwanye nenkulaba ng'osazewo oyo musajja walayi nkukyayirawo newampulira nti wabadde mu overnight ye nga tuli bwetti mu buli amaanyi g'ekisajja ganzigwamu yasama mpola Bobi Wine yajja takyaddayo omunyinyo Bobi Wine butasana kuba president gwe wappi wano okumata ina na kyataika mu kitiibwa ogamba otya nti Katonda ne wajja n'atuulaawo tosobola kuddingana na simanyira Teddy Bujingo kitegeeza tolina gossaamu kitiibwa gasiya genda mu bali abasamize ba gavumenti abakutya Katonda n'atuulaawo n'ongamba Katonda ne wajja n'angamba nzirira Bujingo Teddy sisobola tamanya nti Kayanja aliwo lwa merit Kayanja asabidde abantu ba gavumenti balabyeko ne kubyamagero oyo Bujingo kyamagero kiki yali akoze olabe amasira agavanga mu lubuto lwa mukazi we teyagawonya oyo akyalina Katonda Buganda empya kyeŋŋamba kiri bwekiti nti obukulembeze bonna obugenda okuddayo waliwo ebintu byennakkiriza dokita nti bino President Museveni ne waaba ayagala atya tagenda birongoosa otegedde kyengamba tosubira nti President Museveni asolokera enkya n'alongoosa corruption how ate abantu balinako Oluganda tekisoboka kino kyengenda okwogera bagenda kinyiigira njagala olabe buli munnaddiini yenna abadde ng'ayogera ebintu ebiruma abantu aliriddawo waliwo bannaddiini nga kati bagenzi ababadde bagezaako okwogera okudifendinga abantu bonna si bagenzi kitegeeza pyara ya gavumenti erina okukola kinene nnyo kinyonnyola ekyo ekintu lwaki abatadifendinga tebafa akati ebyo gavumenti omanyi waliwo ebintu ebimu nga wadde munaaziba abantu ebimu byogerako nga bagenda byogera nga muvuddewo kubanga era mulina okuvaawo kirizagaana gwe omanyi kakati ku bintu bye tuyitamu ne bamala bakkiriza omulambo gwa Amini okujja abantu basobola okuzimba ku kkubo nga bakutte eŋŋoma nga bamwaniriza palala papa yeka badde okimanyi nti nalabyeko ku social media mu church nga ebyomugenzi lwanga nga mulimu bagamba nti no yo spy wa CFC nenga yambadde nabirabya
andi abasajja bakusindika eyo n'osoma emyaka nga 8 naye ng'oli bbega waabwe gwokimanyi Lwanga aliko mu kkanisa n'agamba yakigwamu nga waliwo faaza yafa natya n'okutya yafa faaza waafa ab'amagye ne bajja ne bagamba tukimye byaffe Lwanga waategeera faaza oyo abadde mbega kyenkugamba kati Lwanga buno obukoddo bw'abano ababbi abatumanyiira asetinza president era nsomooza musumba wange Pastor Kayanja Lwanga asetinza president nti azze n'amanya tukirabye ku Lwanga nti osobola okuzimba ekkanisa wadde CEO alongooseza Lubaga n'ebigo byonna ebyaba pastor nakugamba kankiddemu Lwanga lwaki bafaaza bafaaza abaamukuba si bonna abamu Lwanga bwe yagendanga n'asonda ssente gye yazijja nga bw'atuuka okubaako kyakola ye yakikola yabawa finance kubanga ng'akimanyi waazikuwa ojja zirya ye gwe okimanyi by de facto nakigamba by law Museveni Minister of Finance Uganda ono aliwo Kasayija amuyamba kusoma budget kyovala buli kigenda obubinzi ekinenyiza President Museveni Lwanga agenze wala alinga Magufuli byakoze mu myaka 12 nga Bishop njagala kubanga azimbye bank akatuva ku bank azimbye ekizimbe Mapeera n'azimba banka nga bajja ati bagitandikidde ku Twekembe gyatandika n'omusaala gwo gyalese $1 million esaka wansi waaga wabiri omanyi bangambe bizo mtozogera nnyo sente no government esobola okujja n'ezikima oyo Minister wa Microfinance wana ye yagala alina amalalo lifala kyovola Bob Wine eryoka n'amukuba ebinya ebyo oyo mubuuze kiki yali akoze Okay, bana flashlight hano Uganda we tuli tukomye ku mpeo awamu n'omwana omulalo muyeka bwatanywa amata omutali mazzi bwe tubera ku mpeo tusimanye okuba nti nno okwagala kwammwe kwe kutubeezezaawo ekitufudde olunaku olwaliro kuba nti nno mmwe abali eyo naffe abali eno kisa kya Katonda nti tuli balamu mwesooka nitubaza omutonzi singa teyaliiwo singa tetuliiwo tukyali mu kunyola okufiirwa omugenzi Cyprian Kizito Lwanga ate Archbishop omupya tukwaniriza mu bukulembeze bwo obupya bw'otandiseeko era twebaza Omukama nti nze awamu ne Kaye Wisdom statement ze mukola tuziwulira tusiima naye mbadde mbasaba alina amagezi alabe alina obwongo ategeere alina amaaso alabe alina entegeera entono tukusaasidde mu ntegeera comments ezivuma tetujja kuzita mu Paulus tuweeyinga obwongo bw'abantu si mmwe mwenna naye abamu ku mmwe tuba tubasaba nga temunaba kwogera ku mpeo musooke mwerowooze mulabe nti nno bye tukuba banyiziza mu tusonyu oba basanyusiza mwebale nnyo program efole genda kwamu nkaawukaawo olw'ensi yaffe Uganda amini www.ug.tebekoseddwako tukutumiddeko mutyo ku mikutu gyabwe mutundireko ebintu byammwe omwana omulaalo wali mu kizimba atuuse twebaza nnyo mwalawo kali ka video aka Cyprian omugenzi Kaye yekka mu Uganda yamulwanirira omugenzi oyo naye ate comments abadde zituzaamu amaanyi tulenza tweyanzeeke tusimira ddala mwebale nnyo mwebale ddala Kaye wali gwe tugenda otandikira nga twebuuza nti lwaki essaawa zino opposition leaders mu ggwanga twali tumanyi nti beba abantu abavamu ebigambo ebitegerekeka naye twakalaba opposition leader gwebayita Achan byebyo aliwo simanyi Awora Achan Betty Awora Achan nti nupe eri mu Kampala wokka oyo ngenda mukunyonyola oba gwosazeewo okuleeta no problem lwaki avumaganya abantu bano abavaayo kansooke namusegwe kuba tulaba nalabye abantu abawandiise ku Cyprian Kizito Lwanga omugenzi fe tugenda mukolamu abakatu kibasaba nagamba abantu nti my second home apart from Uganda my second country is Switzerland, South Africa. Tugenda nnyo mu Florence ne tusaba Padre Pio. Omumanyi oyo yali mu Saint. Nene Lwanga tugenda kugenda Lubaga kubanga teriyo munaddiini asobola kubanga Lwanga. Ositegeera naye nga sinatandika njagala okwebaza abantu mwebale nnyo kulaba program eyo
ekyokubiri era nebaza aba flashlight because what you did abantu response bagambe wow my god n'abamu abatabiraba ne bagamba kubanga abantu abamu omanyi omuntu omugejinga with time era abantu mbebaza abagora flashlight kati flashlight bagamba bili omanyi abantu baba ne stress asologera n'abakozi page abalimba bita ne you don't know what it means omuntu n'agamba seba kanga sirabye flashlight naddala kai wisdom. Let me tell you an example. Waliwo omukyala nabadde nva ku BBS nga ndi mu parking nayimirira mu kkubo kakati mugwe pepu kati nentunebe nga bwani mukyala ayimirire mu kkubo okay omuntu ali mu kkubo kati avaddako bwati emabbali nangamba mukuluka ensaba kubuuzaako ali kati nenzijja ne mind ega kati omukyala ono agenda okumbuuza ngenda sooka mugamba lwaki oyimiriza luli emmotoka mu kkubo omukyala nangamba amanya gange nagangamba nangamba ekinyimiriza mu kkubo kiri kyolabye mbadde manyisi yeggwe njagala okwebaza nkola mu Stanbic Bank naye ffenna tujja kumakya buli omu naaga walabye kaye Wisdom otegedde nga akola mu Stanbic Bank ebyo nabizaamu amaanyi kubanga bwe tuyiwawo omubiri abantu abamu balowooza nti no nankani tetuli wano to joke Uganda kkiriza Ghana Dr. Nagamba gino emyaka oba 5 obutasukka 10 okuva ku mwaka gumu paka 10 in between there must be a transition mu Uganda kati ensinga enekyuka nga omulembe omujja gunajja Katonda asimbawo bannabbi be kati akyajja n'abasajja babire asimbawo bakayi Wisdom kasora omuntu ayogera ebyamagezi ate sitaleeta byabalevu bali abedda nti bannabbi ba Mukama babanga n'ebirevu kati woolabira Bayibuli egamba muli babaya ku bikolwa byabwe enjogera biki bye twogera kakati oba osobola okuyimiriza omukazi yebedde munene bwati wa Stanbic Bank nagamba with the humbleness nawulidde nga kinkutteko nenebaza Mukama so njagala kwebaza mwena abantu abeereeyo abantu abasimye program. I want to thank the money of course ya flashlight kubanga engeri gye mwagize ebintu okuleeta flashback that's not so easy ne mugatta abantu ne bategeera nti Wisdom kino yakyogerako nga bano bakapere batulimbawo nawoggana abakuba omusajja oyo that was so marvelous. Kakati mbalamusaako mwenna ababeere mu America UK abaana ababeera mu Abu Dhabi abaana ababeera Qatar simanyi Iraq waliwo abagamba babawa mu Egypt ababeera mu Egypt bana naffe tubalamusizaako mwenna tetusobola kutumira buli omu ne tubamalayo nabagamba nti togenda ku page z'abantu nti ziriko kayi Wisdom nazura buzuzi nti batukolamu ono Dr. takubiriza abantu basobola okuba kati batukola mu Facebook page ya nedda sebo tani kugamba kaye Wisdom nedda ngamba nawe bagenda kukolamu babikola dda anti naye kati tulina okutuzanyisa tulina okutandika okugamba abantu naawe ti bannange flashlight Facebook ya flashlight eba bwet erike namba bwet omuntu nabanga agoberera abantu bajja tukola musi ekyo producer ne tutandika okugamba abantu nti page ya flashlight kwa amanyi osobola kuba otulinde YouTube nga waliwo bakyali boogera bakola dda Facebook page ya flashlight batunonyamu buyana program kakati ekyo naye anti okijjukiza tokowa ssebo muganda wange kubanga bannayuganda nze nyina omukyala gwendabye abeera Germany naye muganda wange kye bamukoze nenga abaana tebasaaga nje bikunyumiza nga tetuli ku mpewo byenjo okunyumiza byo bikaabya amaziga ntunudde bwe nti neŋŋamba bannange abaana tebasaaga tebatudde so kaye Wisdom nze ku Facebook page ndi konti otype wangu nti kaye Wisdom Facebook page okuliko ennamba eri 0701 4940 39 07049439 togenda ku Facebook page yonna nga teriko eyo namba omala giraba go like and follow ate n'ogikwako eri ku WhatsApp n'ogamba Wisdom njaga kuwa info n'omumpo n'akyatidde w'amagye gwe njagala okuleeta wano e Somalia bajja kukuyoola n'okukuyoola kati nze okunjoola nga sinza byogedde kakati naye sindika info nabagamba mmwe n'abalina zi embassy temweralika ngenda kugireeta nja kutandika na embassy ya Belgium because njinamu nnyo interest erinanye wali ewaffe eya Belgium eyo tudde ku ya Bungereza tudde ku ya America olyoka olabe we have a lot of things to talk about kubanga Uganda empya tetuyina bintu tetwetaaga kakica bala omanyi bayita bala omanyi balowooza nti wejoga ku Uganda empya kyeŋŋamba kiri bwe kiti nti obukulembeze bonna obugenda okuddayo waliwo ebintu byenakkiriza Dokita nti bino President Museveni ne waaba ayagala ate tagenda birongoosa
otegedde kyengamba tosubira nti president Museveni asolokera enkya n'alongoosa corruption how ate abantu balinako Luganda tekisoboka kati Uganda egenda okuddawo n'omukulembeze n'agenda okuddawo waliwo ebintu ebimu ebirina okulongooka ezo zonna embassy ez'ebisiru z'embassy amini gwe muvuga nti yasoma Museveni yali akola ki olaba yagula Uganda House mu Bungereza ate gye mwagala okutunda nange mbadde neewuliza ekintu ekyo waliwo kingambye angali Bungereza ekizimbe kirinanye Birmingham Palace ekiri so vital bagala kitunda Ugandan government abantu baavu mu bwongo webuuze no government evuze emyaka 34 kizimbe kye embassy kyali eguze ekyayo everiga wisdom tulina kino tulina kozi nga kiri Ukraine simanyi yo otegedde naye amini gwe tuvuma yagula ekizimbe Ugandan House kiwagala okukola ki tetujja kikkiriza kakati katutandike kayinga tunanda kutandika ko abatulaba tugenda kwogera ku ono omukyala yagambye nti nno n'operi mu kibuga wokka opposition leader mu ggwanga byo byewunyisa soke tuveewo nga tugenda ku program yafuna okulwa leero omukyala ono asi mukyala government ya Uganda omugenzi agireseewa mu byeddiini awamu n'ebyobufuzi mu byobufuzi abadde abawabula mu byeddiini abadde alungamya emyoyo gwe ng'omuntu kakati kankubula ekintu kimu eddiini egenda kuddirira buli munaddi oyo Lwanga neba abalokole mbuli ayo kati kankubula nze ndi mulokole teriyo bantu basinga ba funders na partners nga eddiini esinga ba partners nga balokole buli pastor n'omusangane nga ina kakanisa bwe katika kabiwe mpaberayo n'omuzungu bambule bali bakoze kote byenkanankana Lwanga agenze wala alinga Magufuli byakoze mu myaka 12 nga bishop njagala kubanga azimbye bank akatuva ku bank azimbye kizimbe Mapeera nazimba banka nga bajja ati bagitandikidde ku twekembe jatandika n'omusala go jalese $1 million esaka wansi waga wabiri omanyi bangambe bizo mtozogera nnyo sente no government esolo kujja nezikima oyo minister wa microfinance wana ye yagala ina amalalo lifala chovola Bobo Wine lyoka na ebinyebi oyo mubuze kiki yali akoze minister aliko wa microfinance go muite wali okujja kubye emyoga Uganda ekiriwo emyoga Oye bana basajja bale batumanyidde. Emyogo bye biwuli ebintu by'emyoga. Emyogo babe biki. Emyoga mbusime bitegeeza ki. Emyoga ngana muti. Nimwakola mu groups 30. Okumanya tujogeddo ne bachali bajoga. Bwe mwakola mu groups 30. Nemu kita bwe mmala okwakola mu groups 30. Buli mwakola mu groups 15. Pa group buli group elimu ba members 30. Group zili 15. Ne buli group elimu ba members 30. Group 15 buli group elimu ba member 30 na milioni 2 mtandiko ko. Nete zinana ku milioni 2 ate no zifuna buli group musoka kugura wa account ya Sacco ne mu saving emyezi 6 mba mwaweza da milioni 2 mweka kati kugamba kati Lwanga buno obukoddo bw'abana ababbi abatumanyira asetinza president era nsomoza musumba wange Pastor Kayanja Lwanga asetinza president nti azze n'amanya tukirabye ku Lwanga nti osobola okuzimba ekkanisa wadde CEO alongoseza Lubaga n'ebigo byonna ebyaba pastor nakugamba kankiddemu Lwanga lwaki bafaza bamukuba si bonna abamu Lwanga bwe yagendanga n'asonda ssente gye yazijja nga bw'atuuka okubaako kyakola ye yakikola yababa wa finance kubanga ng'akimanyi waazikuwojja zirya ye gwe okimanyi by de facto nakigamba by law Museveni Minister of Finance Uganda ono aliwo Kasayija amuyamba kusoma budget kyovala buli kigenda obubinze kinenyiza President Museveni Seven nedda si Minister of Finance ye Minister of in charge of all the ministries naye specifically according to the law ye Minister of Finance gwaba alonza amuyambako buyambi lyeteeka lyebeekolera kitegeeza ensobi yonna ejja mu finance kinenyiza ye to blame the government yes kati Lwanga asetinza president takyali mukulembeze wa Nadine atumanyira osegedde kyovolaba ebyembinga binajja labo musajja jagenze mu wa protestant jatakolagana lwagenze lweyafenkeera lweyagenda lweyafa nange njagala kubanga president nakigamba yali ekololo President Museveni n'agamba nti omusajja
kaliba ya Lwanga sisobola kikiriza nti asobola okufa bw'atyo nti Brad Clot how kati nange negase ku president nange nsigaddemu tamasikkiriza ebyo tokkiriza nti no Lwanga nanti olaba ebyo byennanka kati dokita kankubuuze bannaddiini bameka abakafa kati kubanga kati this is a challenge government jeno manyi bino byembyoga ne banjese biraba ba movement bese msiwa movement tumbavu go wajinyingizaamu kale ndaga olujjo ndaga exit ovem ndaga exit kubanga tosijja kungamba buli nyumba berako exit bino ebintu omanya aba extremist aba movement balowooza nti no bajagala nnyo balowoozeza abantu nti okubanga owagira president Museveni olina kulimba bantu oyogera bya bulimba. Let me tell you kati kino kyengenda okwogera bagenda kinyiigira njagala olabe buli munaddiini yenna abadde ng'ayogera ebintu ebiruma abantu aliriddawo abadde Lwanga nti ne banna abagezezzaako nadda siri munaddiini bannaddiini katika nkugamba bannaddiini wali kyembuuziza kankikugambe bulungi waliwo bannaddiini nga kati bagenzi ababadde bagezaako okwogera okudifendinga abantu bonna si bagenzi kitegeeza pyala ya gavumenti erina okukola kinene nnyo kinyonnyola ekyo ekintu lwaki abatadifendinga tebafa kati yafa nanti kakati tugamba bwe tuti Katonda ayagala abo abakozi abakola ebirungi batwala oba bakola ebibi ne basigala ati kati kyenagamba ntireka Katonda naye kirabika ati pozi nga tunamuyekera tufuuke bayeekera bakubiri kubanga sitaani yasoko sina sitaani Lucifer yasoko muyekera tosobola kuŋŋamba buli akola obulungi gw'otwala katusigaze eki yeka yabadde okimanyi nti nalabyeko ku social media mu church nga ebyomugenzi Lwanga nga muli mbagamba nti no you spy wa CFC naye nga yambadde nabirabya andi abasajja bakusindika eyo n'osoma emyaka nga 8 naye ng'oli mbega waawe gwokimanyi Lwanga aliko mu kkanisa n'agamba yakigwamu nga waliwo faaza yafa natya n'okutya yafa faaza waafa ab'amagye ne bajja ne bagamba tukimye byaffe jiri myaka just emyaka esatu Lwanga wategeera faaza oyo abadde mbega naye nga abadde naye yasoma ne bayingira mu nyumba ne bajjayo bamundu oba bitya era bazijjayo kakati ebyo gavumenti omanyi waliwo ebintu ebimu nga wadde munaaziba abantu ebimu byogerako nga bagenda byogera nga muvudde okubanga era muyina okuvaawo kirizagaana let me tell you oba musiru ogamba nti ogenda kulemera wano where is Obote under the grave rats zamulya sport where is Idi Amin we don't know bamusimba ayimiridde ani omulala ani goleeta kakati ate mmwe musobola okuba era bino ebintu abatabala kyovola tosobola nakugaana Amin kujja kuziikibwa Uganda gwe omanyi kakati ku bintu bye tuyitamu ne bamala bakkiriza omulambo gwa Amin okujja abantu basobola okuzimba ku kkubo nga bakutte eŋŋoma nga bamwaniriza palala papa ekintu ekyo kyogereko ngenda kola campaign bamukomyeyo tebasobola bana abantu bawana Amin ne bamala bagamba nti bazze omulambo gwe kubiriwo wakati kubwavo buluma abantu kuba bakkiriza abayindi okuyina ayina ku bannayuganda bannayuganda basobola okusimba layini n'engoye ne palm tree nga baniriza basobola okusimba okuva Entebbe paka eri West Nile nga bamulinze era tukyali kumpewo nga twebuuza omugenzi Cyprian Kizito Lwanga atuleseewa bannabyabufuzi awamu nabyannaddiini abannaddiini wisdom yagamba nti no ddiini zigenda kukkirira zikiridde anti kati bamafia bagenda osigala nga bakola bano bahaji Pastor Bujingo kubanga ayogera olulimi lwemu ne bali abatufuga yagenda osigalawo eva waatavuma ku muntu enjiri etetuuka tetugenda kusigaza wano bannaddiini okujjawo nga Katonda atuyambe baluwa mbuulirayo munnaddiini asobola okuyimirira n'ayimira mu maaso ga president oba ga gavumenti eno n'ayogera ekintu ekiruma abantu baafuuka bafere omanyi nti omusango gwo ono Pastor Bujingo gwe yatwala mu kooti awamu ne Teddy gubadde gunaterawe gutya okugguka Pastor aguwangule waliwo abanene banne bannaddiini basumba ne bakingiramu olwamaze okiyingiramu omukazi n'agamba I'm not ready to divorce omulamuzi n'agamba
ngoliwa Musumba kyagambye obujingo Siryange yabyogedde yagambye nze koza we cathedral lubaga muitane Kayanja Kayanja ajja kumala kufa nono sinyo ntibagenda kumala kufa okrozi yako demoloze aloze kute kankubuli bade sitegedde jodda oyo Pastor Haji Bujingo alumba Kayanja lwa kintu eki wana abatula ku dining table ya President 7 abamu basembeza ne badolize gwange omusumba ali bamita Pastor Kayanja kati onenge jafunye sentono Haji Pastor Bujingo n'obuferebwe kati ali mukwasama ayagala kuba Kayanja mujja ku dining table yajja atulewo Kayanja ali muliddeko musaga yonna ey'abantu abagalana bagambye Pastor Haji Bujingo yali akola mu bubuulo nga woggana eddobozi asinga n'abayita taxi oba taina nakalobozi kakwana era ina kwana oyo muwala wa disco bagambye omukazi yali wa disco DJ dindako no mara yagambye tino oyo mukyala bwe yajja disco bachika what disco in disco in full nedda kakati yajja ku mixinga anti oyo yayogedde tamumanyi oyo muwala nze namulabira ku Impact FM nga mixinga byum apa kubine byo mugambo ku mixinga abayingiza ennyumba wa mukubi wa disco era yambalanga bichaini bino aba mukwata ku bisambi we bali kyobola yazala dda bagaye Bujingo ya musoseeko yazala dda abana oyo Bujingo bali mukuwerera alemedde n'okuwerera abaana be bapasa Kayanja bali mukuwerera aba Bujingo ababe ali mukuwe oba bamuloga omanyika kati Katonda wakuvaako oyo musajja okubeerawo kwa Mukama kwamuvaako n'asigaza misambwa kakati akuba Kayanja lwansonga bana abafuga Uganda bogera olulimi lwe lumu alowooza n'akuba Kayanja bamugjewo n'atamanya nti Kayanja aliwo lwa merit Kayanja asabidde abantu ba gavumenti balabyeko ne ku byamagero oyo Bujingo kyamagero kiki yali akoze olabe amasira agavanga mu lubuto lwa mukazi we teyagawonya oyo akyalina Katonda emyaka etaano nga mukazi wajja amasira n'olemu mujjanja beddwaliro mujjanja ne Katonda gwolina n'agaana kitegeeza tolina Katonda hatwasa ate ekyokubiri kye namugambye Pastor Haji Bujingo bw'oba yasamira abalokole banno n'oddamu okulumba Kibuli nga wadde ojjasamira tujja kukulumba tukuzeene ewammwe okulumba Kibuli ng'omuzikiti oba olumbye obwakabaka bwa Buganda oba olumbye omulangira Nakibinge kakati gwe Pastor Haji Bujingo yasama ng'oyasamira abalokole banno koddemu okulumba omuzikiti gwa Kibuli ojja kulaba kye tugenda okukola ofuse musinamu no ndiwe gwe mama wange mumbejja ate bw'oba olumba obwakabaka bwa Buganda bw'oba olumba obusiraamu tosobola kulumba busiraamu bw'Ekibuli bwe twasigaza bwokko bulimu ku gundi ku dini yes habala abatunda bya busiraamu gundi properties za busiraamu gotobawulira mbawulira kakati ayasamira ku b'Ekibuli bw'oba yasamira ku bibyo byabalokole we mwamanyira okwevuma konoddamu okulumba Ekibuli oba olumbye mulangira Nakibinge sigala nga oyasama ewokwana sigaza mukazi wa disco byewamanyira aba mukazi yabalumako kiba teyatuluma aluwanga aluma era aluma oyo yakamulaba abamutagula tebamanyi gomanya abamutagula nja kukubuulira n'okubuulya abamutagula oyo yalinga ffe banene ate bwe yagala twogere bagambye yali asukka empuuta ne Rolex oyo muwala yabeeranga eri nankani oyagala gye mba njogera mbangu lyakaleega ka miliyoni 2 n'empale za miliyoni 3 anti ebyabantu bwe bwavu bwe babagulira empale ya miliyoni 3 olwo mukyala Mike Mukula yambale ya mmeka omanya abaavu Katonda atujja mu baavu yatujja ku lubungo n'atusa n'abalangira tuvemu obusiru ku ssente z'abantu ebiweebwayo bye bawaayo gwe baguliramu nnika za miliyoni 3 na buleega abantu abasabirawo ne basigala nga bonna basiru oba bonna baabaloga omanye amasabo g'ennaku zino amasabo si ge gali essubi kati amasabo gabeera n'emizindaalo ne gabeera negundi amakanisa agamu agabalokole masabo nkubuulira ng'omulokole amakanisa agamu agabalokole masabo n'abagasabiramu babbi n'abasumba bamu babbi otegede ko kyengugamba ndi mulokole otegede nanta abalokole mmwe bwabi anti nuddo abalungi gye bali tebaliyo ambassador tebaliyo pasa abalokole balungi gye bali gulwaki oyo afuuse oyo musajja yakajja emyaka emeka afuuse kizibu mu Kampala kubanga mutakwatibwako mulwanga ayogera Olunyarwanda nayogera tojja tukanga
we are not all about simanyo bandiva mwindwe bisi gashubaleta linyaki we are not all about bandiva bandivandimwe fenate tuli bandivandimwe totumanyira totwasamira waddamu okulumba Kibuli oba olumbye mulangira na Kibinge ojiro yasama we are not all about divandimwe oyasama oze Kampala osanze watoto church Pastor Serwadda Pastani bonna bali wano simanyi badde woba all pastors have been here yes kakati who are you ngabonna tusirise who are you mbotuleta mukazi nika milioni 3 stupid no agana nasabisa nagena mu nkuba namana de mu mansion neba naye nze nemba muwalanga nkwanye mukwanye nenkulaba ngosaze boyo musajja wallahi nkuchairawo newe mpulira nti ni wabadde mu overnight ye nga tuli bwetu mu buli amanyi gakisajja ganzi kwamu tikizigona oyo musajja watalumba baganda nalumba Bob Wine stupid we are not all about divamdimwe sibibicha gwe yasama mpola Bob Wine yajja tachaddayo omunyinyo Bob Wine mutasana kwa president gwe wapi wanu Bible Dr. Serwadda yagikuyigiriza yakuzizzayo mu kusoma Dr. Serwadda igolumba Bob Wine omwana w'emyaka 38 buli dakikomulirako emmere buli wova ne mukazi wo mukwata kwata ebisambi n'otandika ku Bob Wine buli wokwata mukazi wo agasambi n'omukwata n'agaaso n'agatama n'ebintu ebyali bivaamu ekko n'odda ku Bob Wine gwe Pastor Haji Bugingo weesootinge ddemu amagezi gwe erisejja lino generation ye kati omanyi wafura Uganda kati wemba muri Pastor Haji Bugingo ngere n'ogatta muri no libebe furu bita Uganda yonna ebanfu very dead Uganda very dead oluse bigamba bizigwako nendo anti kati banasajja batujja mu mwoyo batujja mu mwoyo kati nawe limulokole musabire kati sala koze okukira laddu okumata ina na kyataika mu kitibwa ogamba oti anti Katonda ne wajja n'atuulaawo tosola kuddingana na buji simanya na Teddy Bugingo kitegeze toina gosamu kitibwa gasiya genda mbali abasamize ba government abakutya Katonda n'atuulaawo n'ongama Katonda ne wajja n'angama nzirira Bugingo Teddy sesabola stupid kitegeze toina gosamu kitibwa ongamba otya Katonda natula nze kali kankubuli Katonda netula wano Katonda nangamba mbugendo Katonda ngatuddawo nangamba gendo wase nzikulu nkwata kubo nga sibuziza nengenda nenonya nzikulu oba nengamba Katonda mulete mubona nzikulu Katonda yayogedde Katonda bya Katonda nawe bimanyi bibuzabuze nayo chali kwegamba mwana oyo chali generation omanyi aba Pastor Haji Bugingo tuina batereza katinga tetunagenda mu nsi mpya kubanga generation yabwe enfu efufululu odira akasajja konna emyaka gyake gyovuuka kagimaze emyaka gyawe Pastor Haji Bugingo bukyaweza myaka 16 paka emyaka 43 abadde butale bwa Bumbulu amagezi gonna ode libate y'obuvuuka n'okweyagala yamugwako baginuna nga siri mulabayo bamununa obutama emirembe gy'okweyagala ng'omuvubuka okuva ku myaka 16 paka emyaka 43 yali mbutale bwa Bumbulu yes kati uyenayena yajjure konektima buli wasungira ku Bob Wine ogeno uli azungide kati yalumbye Kayanja gwe let me tell you Kayanja no wobo yogera nnimi zezimu ne bana batufuga Kayanja is a class apart ordinary oba ne mwana gwe chali kati Kayanja talina budde bwa mukyalawo naawe talina budde bwa mukyala is your gundi nanka next mukyalawo yakyasinza obulungi wano bamukubi pano beating Wanawe nawe omwegana gwe Kayanja abadde mu bufumbo over 30 years tunulira Jessica Kayanja one of the most beautiful nankani women here ngadda ku mukyalawo wunga gwe musajja gwe wetereze gwe Pastor Haji Bugingo wetereze totwasamira tuina stress emala totwasamira tuina stress emala government etutwala speed erese emisoro ku panti emisoro ku buwunga emisoro ku ngudo ku motoka emisoro buli kimu kati n'okulaba president 7 ku TV emisoro kakati atenga tudda mu kwasamira gwe twasamira Kampala na Uganda no twasamira oyasama lwakubanga ali mu UCC bonna boogera tribe your tribe mate tebasobola nakukomako odidde makereyo nagazindalo gakuba lwakuba tebasobola kugambako nama muliriddawa
omanyi tino nema yekola ku noise nema yekola ku noise lwase mugamba kwa passage bugingo because is your fellow tribesmen temutwasamira mufuga bye mufuga mumale muve wano kubanga mujja kuvaawo mufuga bye mufuga temutwasa bamba temusobola kugamba ku haji pasta bugingo fe tujja mwekubira naganja kuba spiritual and physically we own this government go simanyi byali owagira president 7 omulabyo maze kufuna sent fe twade na president 7 all of our life totwasamira tumbavu Uganda kayo musawali musajja mulokole munno titi oyo ti mulokole obulokole bugamba bali bya kubikolwa byabwe kati katuleta Rwanga nga tuleta n'oyo njagala obuuze muti ne Kampala ne gendo je n'abantu mu church ye obabuuze ku Rwanga nono passage buginga ni mulokole bonna bajja kudda wa Rwanga he n'oyo discoledi wajja kudde wa Rwanga kubanga amanyi bawe byakola n'oyo omukyala wo wokubiri oyo wa disco n'omubuuza ku past ku bawono ne Rwanga o ani mulokole oyo omukazi oyo wakanulira ebiso bye adde wa Rwanga kubanga amanyi bawe byakola gwe toddamu okulumba kibuli bwakabaka bwa Buganda toddamu okulumba kibuli siganga obumapasa ate gwe Kayanja gwalumbye tojja mujja mu State House go twakulekera Jackson akusinga center akusinga connection akusinga obugaga no mwasamira akusinga no moyo Jackson Senyonga abadde wano mwabala oba wawulyako balabye kubo Jackson Senyonga yateeka obalabye kubo n'ebyuma ngomuletera ono go bawadde sente za jeri mu banankani nja kujja wano njogene sente jozijjo yasama otwasamira Kampala yonna twakugumiikiriza kubanga gwe tebagambako emizindalo gitekeno neno nema weyayo lwaki mujja nema ne muliumbe bbaala wano mbuziwo myoyo giruwa ndiga ziruwezo ndiga zajjayongerako gwate mulinde kati ayina babiri anti epassage bugingo mujja kuwulira banna Uganda yo yewunyisa banafa batula yo mukazi ki oli gwa wadde obuuza oyo tusoke tumuveeko ono yabadde ayatabukidde wano nagamba nti nupe eri mu Kampala wokka bwe tukomawo tugenda otandike bwe tutandikako mu maaso awo katumba ombe programu yaffe neyisoose olunaku olwaleero kakati n'ekirala banafa batulaba gwe naawe twebuuza kakati yeka yatugamba nti eddiini yonna weesigadde egenda kukakkana mu kko bwetu kuba nti abantu baweddemu essuubi twaweddemu teriyo muntu ataweddemu gwe dokita gwosobola okuba nga wasigazzaamu amaanyi fe amaanyi n'ag'ekisajja gadda buzzi Rwanga kase afudde twasigazza kaki Rwanga kase afudde byonna byolaba ebigo okujjako n'omusajja w'abaorthodox oyo oba bamuyita Jesu oba bamuyita ow'ennamuŋŋoono oyo ani agenda okugamba ku ntulwegezi Rwanga kase agenze yes oyo gwe balese acting bishop musajja atomulaba semogolo omusajja atomulaba alinga ali malagala bwaba agira bwati yekyuse nadden omayo omuntu ayimiridde malagala anti abato okumukoonako naye nga ali malagala kati omunenyeze oba naye yekengera oli yafudde kiro tamayina kibyamuse nga omalaga ogera omusajja akyalina emyaka gye nga 2 ku nsi tamanyi oli yagenze kutambula simanyi ustiya bakirotya kutambuza musalaba nagamba musalaba gwe gwamumenye oba nadi kakati onwada gwe musumba gwe ita musumba sempa yatabukidde omusajja gwe bayita pastor naye tosobola buta tosobola mugambe nti mulalu is a madman that passage bugingo kasatandika is that nyine kigawo kyennonya omanyi kasita omuntu atandi omusajja oyo kati kambabulire lwaki omuwalo yamazeemu nnyo nani gwa mazemu ora president of France president of France yali mwana muto ngoyo mukazi we gwayina kakazi kalungi ke katicha ke nagamba mama nakulanga afantasizinga bwe yakula nafuna sente nakola ki namuwasa kati bugingo haji pasta bugingo yali ku Impact FM ngatasola kwana oyo muwala ngoyo muwala yambala bichaini akabina kalinganga nsujweri nga ndaba Martin oyo mwana oserwadda ya mutwale eri mwalufa nganze mbera ku Impact FM kakati ndowoozo haji pasta bugingo engaji yali akyali wa wansi ngali bwa mama ngakola kinga tana watandikira ate nga ina watandikira ngatalina kati abaliwo ne bakwabulako kye bakwabula koyo oyo mukazi oyo DJ na je yazaliya n'okuzali kakati kum is a yes DJ
era bamuyigirizawo ebyuma oyo omwana wa Serwadda Martin genda omubuuze yamuyigiriza ebya radio kakati kitegeeza nga wolayo president we France we yakula fantasizing teacher we noyo Haji Pastor Bujingo bwe yakula nafuna sikula of course mukulu wakwati kalaga bukulu kakati bwe yafuna ku sente nanoonya omukazi gwe yalabanga nga akola ki nga mwegomba otegede kyengamba kati nga omanya abawala bawo wano abayayi baliwo ku sente obaga bagamba nika bajingulya milioni 3 obulega milioni 2 weraba didoferize ne sente ndoza namulungamu omululuza kyobola kunakawunga kati kunakawunga kati akapasaji Bujingo kawunga ate kalina ebika habo n'abatalina bika emizimu gibakwata nnyo amanyira Kayanja amanyira Bob Wine amanyira bino lwaki tomanyira abantu bewammwe mubona bovuma bawano genda ovuma abantu bewammwe genda ovume gwe Pasaji Bujingo genda ovuma abantu bewammwe lekera okumanyira abantu bawano genda ovuma abantu bewammwe toddamu okutwasamirako yasama olumba Kibuli si wa nnyoko Kibuli oba olumbye omulangira Nakibinge tetujja kukkiriza gwe genda olumba abavandimwe totumanyira kayenda oli omukwabo wati kati yes ndi muvandimwe naye we are born here ninga Gashumba Gashumba yagamba wokwata ku Buganda ntabuka wokwata ku Nakibinge bya bivandimwe mbidde eri mabbali diwali no bivandimwe I don't know. Yes, bibidde mabbali. We are here born here being raised by Buganda. Toto wolumba Buganda byabavandimwe bidde mabbali. Nze timu Gashumba no sleep. Omuvandimwe ali wano mwana wa mulalo omuyeka kali mazi. Olumba Buganda ebyabunyankole bidde nebyo buvandimwe. Todu musajja amanyire Kibuli manyira. Yes, no way. Kakati nono ensonga eyo. Omwana omulalo. Tugenda nati ono ye tambula maziga atya kumwa katwa ntya osolo kuba mu buvandimwe wano ng'obwoyo ate buvandimwe buli mu bayireka ngubulire ekyo vola bannange tutegeera Gashumba yagana n'aleeta ekintu sitegeera lwaki bano bakyali tebakitegeera n'agamba buli wogamba Omunyarwanda Munnayuganda gwe babonyeza aba alabanga gwe oli mugwira people bachita bata mu luzungu evolve is that the right word evolve abantu bachuka things evolve people evolve abaganda bali babayita muwawa Buganda nation was muwawa abawawa ne bava okuba omuwawa ne bafuuka abaganda kubanga bwali Buganda bagenda bagatta Masasa Bachibanga wano buli watuyimirira abantu bagamba nti baba Abanyarwanda nga batugamba buli wogamba wisdom uyo Munyarwanda nga bagamba bakola bamo lwa Kagame. Why don't we evolve to bavandimwe? Kyekyo Gashumba kyaleeta neti bakitegeera lwansonga waliwo abakivumi abafuniya mu ky'Olunyarwanda anti bali eno bebali ewa Kagame bebali ne wano kakati balowooza webanagamba nti abavandimwe bagenda kubulirawo kakati bakolera eki. Because after this government yabosima mu constitution you are not sure oba ekyo ekigambo Bunyarwanda kinasigala mu constitution. Are you sure? I'm not sure. Let me tell you bucha ono bana basomye nnyo taliyo gwanga lyoso okay tosobola kuva wanonga muri Baganda ne mugende e Rwanda ne mwesimba kuba president ne mwesimba sibanye ne mwesimba kuba member of parliament Abanyarwanda babata sitecho doctor babata njagala mfuneyo e Rwanda nga muvudde wa nga ongambeyo nti wali Abaganda 10 oba Baganda 5 bali ba member of parliament e Rwanda nga Baganda ebyaddala bogereyomu kasito tambula n'ogenda mu ggwanga ly'abantu n'oyingirira ebyobufuzi byayo batandika okulaba obubi abavandimwe they've been okay kala Abanyarwanda babadde wano nga we are living in harmony kasita bayingira political system yawana kubanga be balina ssente munna kasita bayingirira ne batandika okufuuka problem. Now Gashumba aleese ekigambo nti omuntu wanakutunulira tajja kudooza bya Lunyarwanda ajja kulugamba no bano bavandimwe ba Luganda. Yes ekyokubiri
bantu mwe abali wano mwe abavandimu oba Abanyarwanda, learn the language, learn the accent. Bono yimira boti ngo olaba ne Kagame, nalaba Kagame juzi nga yogera Oluganda taina mu bino ne mwe muyimirira okwogera Oluganda mwogera nga Mama Mbabazi. What do you want us to do? What do you want us to do? Kati okay buli wano yogera bwa omuntu nakutunya bwati nagamba kakati ono omusajja abadde ki kyembadde nsaba, learn the language, learn Lunyankole, learn Luswahili, learn Luganda. Ate nga oba obyogera byogere bulungi, teweekoza nemwe muyimira okwogera wonna oyogera. Nalaba kati kiringo n'omusajja omwogezi wa Ministry namuga gutaddamu kwogera ebintu ebyo bw'oba tomanyi bulungi practicing ogenda kujja okwogera naye buli ojja okwogera people abantu balina ennaku, people will get fed of you. Yes. Aha. Kai. Kore ne geographical location je tulimu tugenda kuva ku mpewo. N'omusanda wagukocha. Kakati n'olwensonga eyo bwe tukumawo mugenda kumanya bintu bya mirundi esatu kisoka omusolo gwitidde mu ggwanga jakudda nakoyo kasi ogwowaddoga njagala n'omusolo guteeke ku gundi ku panti z'omusumba gomanyi wano omusolo wano omanyi wano omusolo gwe batadde wano batakiko na guli ogw'abaana ababe oyo omusumba tajja kulumwa anti sente azijja mu bana abanaku wasoma kani kalikango omanyi akatabo kubayita Animal Farm nganango kamanyi akatabo ka Animal Farm omusajja embizi eri yalinga bweti balinga bagikolerera kati embizi eriwo ye Pastor Haji Bugingo. Yes. Oyitiridde kayo embizi ye hastapa anti kati abayo omuntu ajja sente z'abanaku n'agulira mukazi we empale ya milioni 3 n'agulira mukazi we akalega akola wa mwatugambe oli bampa cheki yange Bugingo okujjako akatale ka Mbulo bamuwanga sirinye 13 buli naku ne 12 mbuli omulingo yali akoze gusasulwa nanti yagattagatta nawe ze milioni ewa kati oyagala kuleta oli yatulimba yatugeta banange bana basajja batumanyidde omukazi yatumanyira mbu yatunda embuzi ye n'agula ettaka lya UBC nimwe n'abasajja nimwe mutulabamu olwasizolika oba mulowooza ffe bebe fuulu kwegamba mututuna bo tuli basiru mutugeta bugesi omukazi yagamba natunda embuzi zange n'engula ettaka lya UBC ne mutumanyi gasitumba veknewan tumulena kaya ndasema banage musasi nange mbadde sibitega biche ebindaida munsi yaffe Uganda neka kyetumanyi omukamige mubezi waffe buli mti jja kutango kino okutambula tetumanyi lwaki ebintu bitabusa bwe tukomawo emisolo bagitadde ku bigundi byonna nafa abagenda n'abagendera emisolo bagibataddeko nagina ebintu bagitaddeko emisolo naye banange misto otiti buli kimu beda kaikyegera ko juzi kituufu nataddeko omutwalo jeso gwa data nengenda okwebaka koze dakika 15 nebo batozikoze bazirya bo soba n'abasajja babbi ekyokubiri omukyala agenze n'agamba nope eri mu Kampala wokka oyo muvandimu era nebuuza tuddawa kakati n'olwensonga eyo mbatumiddeko katumbulamuko tugenda kwakakoza ensonga lwaki nope ebintu bitabuse lwaki FDC ebintu nayo bijivuddemuko ebyasegirinya biranda akumata kumira mpera tuvuddewo